wadde gavumenti yasobola okuteesa n'abasomesa ne baddayo okusomesa nga tebabongeza wadde omunwe gw'ennusu, bandibanga olutalo lw'okubongeza tebannaluvaako. Abasomesa bazize emikolo gyabwe girina okubeerayo mu Okitoba nga 5 nga bagamba nti bakyakungubaga. Okusinziira ku mmyuka wa Ssaabawandiisi w'ekibiina ekibagatta ekya UNATO, Pedison Bale, tewali kye balina kujaganya nga bakyakolera mu mbeera etasaana ng'ate gavumenti ebanyigiriza. Lwasalawo nti olunaku luno abasomesa tebagenda kulukuza nga ensi endala bwe zinaaba zirukuza ku olwo, wabula abasomesa bajja kusigala waka nga bakungubaga olw'omutindo gwa byenjigiriza okuba nti gusse. Wano ebagambidde nti okujjako ng'ensonga zaabwe zikoleddwako, awatali ekyo bagenda kuzira emikolo gy'eggwanga gyonna. Ebisinga okubaluma mwe muli okuweebwa omusaala omutono, okusula obubi n'ensonga endala nnyingi. Wano ebagambidde nti bagenda kukola emirimu emirala mu kifo ky'okwetaba mu mikolo gy'eggwanga. Tusaba abasomesa bonna basigale awaka ku olwo, basimbe at least buli omu omuti ku lunaku olwo nga bajjukira oba okulaga akabonero ako nti omutindo gw'ebyenjigiriza busse. Obuzibu tubulina naddala mu masomo ga sayansi okubala n'oluzungu. Abasomesa batono ddala okusanga nga mu byalo eyo omusomesa omu kumpi agabanibwa amasomero nga 3. Abasomesa bangi omulimu guno bagudduse ne bakola ebirala nga bagamba nti bakooye okukolera obwereere nga tebafuna.